so berango tulaba tukwanirizaako nnyo ku mikutu gyaffe gino egy'enjawulo bazadde Megaton ge mannya nga bulijjo mbeera ne muzeeyi Mawa ntubanga twogera ebigambo bingi bitambula mu ggwanga Uganda naye essaawa eno amawulire agatambula abantu bagenze ekisozi okusinkana ku mwami President Museveni ebyavuddeyo twalabye ebintu bingi nnyo era nga abantu bawaddeyo ensonga zaabwe naye kyasinza okukwata Bannayuganda omubabiro Lipazo yatabuse nayogera ebigambo byabadde bingi n'agamba nti akakeba kamuwe Bebe Cool Bakenzo ye tabafunyeemu nga byabadde bingi Fulufiga n'avaayo n'amugamba togenda kwogera bigambo bibi bwe bityo bano bantu babaddewo bayambye abantu okubeera nti batereera Bebe Cool centers bawadde studio weeziri buli kimu naye nga okusinziira ku byabaddeyo byonna lwabaddeyo lutalo lwereere era bagenza okuvaayo nga buli omu tatunula ku munne nalabyekawo ne musajja wange Junior yavuddeyo n'agamba nti Yesterday nazaagadde yavuddeyo n'agamba nti abavubuka nabo babawe ku mirimu babeere nga beeyagala statement yabadde nnungi bapublicity nateete baze mu comedy ne Kasuku n'ayagala okubeera nti asakira ba blogger President Museveni bilioni 5 n'ayagala okubeera nti aziteeka mu ssako tulutalo ne lutabuka bano ne bagasako tetugimanya ebigambo byabadde bingi nnyo naye olugendo olwa State House olw'ekisozi State House twagala kubeera nti Mwami Mawa alutunulamu olutalo lwabadde lw'amaanyi sente zino ze bagaba bwe bati tezituuse okubeera nti zisibwa ku bantu zireetera abantu okusibwa kuba ssaawa eno President Museveni namuwulidde ayina ebigambo byaga Bebe Cool ono studio sibitegeera Eddie Kenzo nene olutalo luli awo lutalo lwa ssente Mwami Mawa buuza ku bantu balamusiza nnyo mwenna abatulaba ku Megaton Media amanya nga bulijjo bampise Mawa Haruna njala okubabaza nti mwebali nnyo mwebali ddala okubanga mugoberera Bannayuganda kubanga ffe tulina obbatuusaako bye mutamanyi oluusi ate bitasobola kutuuka eyo mwe gye muli so mwebali ddala okubanga mubeerako nja kubeerawo wano buli wammande oba buli wiiki okubanga batuusaako ebyo ebigenda mu maaso kasita omukulu anaabanga asobodde okubaawo kubanga ekyo nakyeyama kubanga nange ntuusa ebirowoozo byange eri abantu kubanga siri mubaka wa paalamenti sijja kugenda kubeera meeya naye ekirowoozo byange nange ebizimba eggwanga nabituusiza wano ensi yonna nebanga tuliko abali e Canada abali e Mozambique abali e South Africa abali e London abali mu America buli ensi yonna ne Uganda okwetoloola awamu bali e Soroti abali e Germany buli wamu tujja kubanga tubatuusaako buli kadde nga tubatuusaako ebitambula ensonga oziraba olugendo lw'ekisozi Kasuku Junior Publicity Natiti Fulufiga Lipazo n'abalala bangi bagenze okusinziira ku byabaddeyo ensonga wazirabye twagenze okumaliriza nga Lipazo abanja bibye agamba yakola n'ebigere ne bizimba President Museveni mpaakange bano be watuwa tetulina kye tubafunyeemu ba Bebe Cool Eddie Kenzo awo Fulufiga n'avaayo n'ayomba ne bamugasirika toyogera n'abagamba let me speak it is my head nina okwogera buli kimu kyenjagala embeera yonna wagirabye swala wali onayogera bino ebintu byonna nabirabye bulungi nnyo bwe bitambula era buli statement ya muntu nasobodde ogigoberera era ekya lwaki nayagadde ngigoberere nti njagala nnyo okuwa abantu ekyo kyembandabyeko kyenako idea ne President Museveni yennyini byadde ayogera era naye ebigambo bye nabifunye kirungi kyennina nze ekyenjawulo bwe ndaba omuntu byayogera nsobola okukola Kyagulanyi kyagamba abantu nti weebeerere mu nze neebeereramu nentegeera ki kyabadde ategeeza kati olugendo lwabo ekisooka lwabadde lulungi bonga abantu naye lwabaddemu omululu obutasiima omulugube okweyagaliza n'obutalowooza kikiddako bigambo ebyo si binene mwabaddemu omululu obutasiima okweyagaliza n'obutamanya kikyogenda kwogera era kyogenda okwogera kigenda kuvaamu ki babadde tebeeteeseteese kyova olaba nti baatuuse gye byaggweredde nga mwami Kasuku yabadde asabye sente eza sako ate zawunzise babiyombeddemu kubanga bwe babadde bawogera tebalowoozezza nti bino bye tugenda okwogera pulezidenti agenda kubiraba atya kyeki kyegambye obutasiima n'obutalowooza kintu kyokola ki
lwaki gamba obutasiima kamusokere ku butasiima kati wotuna omuntu nga aliri pazo eyali ayimba ennyimba ze nga tagenaako wa pulezidenti ne bamukwata banne mu nkwata yonna gye bamukwatamu ne bamuyita ne bamutwale wa pulezidenti Museveni n'atandika okuyimba ku laale ekyo kyokka kyokka kiba kimala omuntu aba alina omutima ogusiima nga tolina mutima mubi singa yadde alina omutima ogusiima ekyo kyokka kyandisoose asiima n'agamba abasajja bano be bandeetebwa pulezidenti yali tamumanyi nengenda kulaale nenfuna emikwano nemba mikwano ba minisita nemba abakwano bani kubanga ebiseera ebisinga we tugenda awantu tufunawo connection bw'oli mu lwakutwala awantu gwe n'ofuna connection ate ebiseera ebisinga nti gwe oyinza n'ofunayo connection ezisinga n'ezize singa oba weeyisa bulungi oba nga otegeera byogenda okukola kati iri pazo yandisoose n'asiima abantu ba Bebekulu eyamukwata n'amutwala n'amugattira omuzannyo naye yamina ebintu bye yabadde ayogera ng'ate olwedde bikuba Bebekulu banawuliddeko ng'ayogera ku studio ti ebyuma oba wabagulira alina bwe yakyogedde ebyuma oba wabagulira bikola bitya kwegamba ng'alinga alaga nti ebyuma bye baagula byateeka mu studio bifu oba baagula kiba kikuba bebe kiba kikuba bebe naye ayinza obanga olumu abyogera kiki kyegamba nti obutamanya kyogenda kwogera kiina impact ki eri abantu era oli agenda kifuna atya n'agamba nti ebyuma basimanyi wabagulira byaki ebyuma bifu teri asobola kuyimba luyimba ne luvaamu n'oluwulira eyo yabadde ensobi ey'amaanyi eyaddala ate tesaana kuddamu kukolebwa abantu bana bagenda wa President Museveni bafuna ekizibu kimu tibwe bagendayo bagenda wamu bagenda kitole kati ono akulembedde atuuka ekiseera ekintu n'akifuula kike n'akihowuninga awo wavudde bakenzo okulaba nga emirimu gyabwe bagikubamu ebituli wewavudde bapromota okulaba nga emirimu gyabwe bagikubamu ki ebituli awo okawe wali obuzibu omuntu wajja wano wagenda wa pulezidenti akulaga nti ffe tuli ba YouTuber oba tuli ba TikToker oba tuli ba promota agenda asoose kulaga nti bali twagala buyambi alaga nti bali kitole kati ate bw'amala okuva eri wa pulezidenti ng'eri ayogerayo kitole bw'atuuka eno ate ne bikyuka olwo ne yerowoozaako kakati mu kwerowoozaako ng'osangira nga eri kye yakozesa kyakyuse kyeyagirayo sente si kyakoze eno ku ground wazijjayo sente ogamba nti zaabano bw'otuuse eno ogambye nze nasaba sente weefudde kiwagi ekyo kyekyonoonye ebintu bya promota abayimbi buli omu n'essako zonna zonna z'owulira abasindize baali balimu baali baziyita batya ezo waliwo saako eyaliwo njerabidde awo balina ssako ze baakola awo sindi walabawo okuyombagana kwa King Saha ne bafina Munyugerwa bayimiriza okulonda bapanga ekintu nga bagamba kyawamu kigenda kugasa bannayuganda kigenda kugasa ba YouTuber kigenda kugasa ba TikToker naye buli wamala n'akyezza kakati mu kukyezza bano abalala ne bavaayo kyova olaba ti Kasuku yatuuse okusaba essente n'agamba twakola sako yaffe kintu ekyo kyabadde kituufu nnyo era kyabadde kirungi mu kusaba ssente ezo n'agamba tugenda kubanga twekulaakulanya mirimu gyaffe gitambula bano abaana bonna boolaba wano akakantu mwebajja ki mbajja ssente na pulezidenti yamuze nakumalayo n'agamba njitaddemu biliyoni 5 gweki bano bakuba endu nti biliyoni 5 ekyo nno kyabadde kirungi eri Kasuku era yabadde akoze omulimu ki mulungi naye wegufiira kwe kubeera nti sako eyinza okubeera ng'eyabapromota eyinza okubeera nga zino sente z'olaba ezaki zino ezirwanya bakenzo abayimbi ti abamu babeeremu abalala tebakola ki tebabeeramu era nze kyendowooza nti Kasuku abeere wanjawulo nnyo eri abantu bano kubanga ye kati alina ekyokulabirako nti alabye ebigudde ku bakenzo alabye ebigudde ku ki
kuba promoter buli bantu bawadde sente nga bali mu sekitene ya entertainment batabuka kati ye no wagendera yokubira akaji kwe kubeera nti agenda kuyita abantu bonna beteeketeeke abagambe yesayizo kino na kino kyetagisa okubeera mu sakino sente nalabye ate president agamba ekyo basobola kitereeza kubanga president yagambye nti mwe mulina enkaayana oluvannyuma lwabe nindi pazo okwogera sente yazikubye emesagi yadde aleeta ng'eringa ekuba sente kakati oluvannyuma lwaliri pazo okwogera yagambye mwe mulimu enkaayana nejjukira yawadde Kasuku ewiiki emu ndowooza ewiiki ejja addeyo ekyo bajja kitereeza kyemmanyi naye nze kyenjagala okugamba nti bwe babanga bagenda kitereeza Kasuku kyalina okukola kwe kuba ekyokulabirako mu bantu abali mu sekita eno yonna yaleme kufaanana bantu bazze balya sente ate ne bafutukayo ebibinja ebirala kubanga buli muntu afuna sente mu State House olw'okuba yakulembedde agamba sente zange bwe zimala otuuka eno nga yejavwana ng'agamba zange bw'ate omulala abamu bw'amala ozijjayo ng'olaba walukawo ekibinja ate ekirala nga bapromota we bali kakati awo olumu ne president n'abuzaabuzibwa oba sente gye muzijja oli abuzaabuzibwa totuukanga wantu n'okayanira sente buli lwolaga omululu n'olaga obutali bumu nga bw'olaba pazo bwe yakoze n'agamba nti nze mu mpe zange akange ngenda nako ewaffe ate namala n'agamba sazze wano okusabiriza egamba nze waliwo ebintu byenewunya ngamaze n'agamba nti nze sazze wano okusabiriza ate ng'olwedde yamaze dde okukola ki okusaba kati awe ekino nekikola ki nekintabulamu naye Kasuku njagala abantu bonna bakitegeere Kasuku aba yasabye sente kirungi eri abantu abali mu social media abakola emirimu egy'aba YouTuber naye birina obuzibu bungi kubanga waliwo ba YouTuber ne wabaawo n'aboogera obwogezi nga tebalina YouTube channel kati awo ngamba agenda bisunsula atya ne wabaawo ba TikToker kakati obutabeera na ntalo naye nawuliddeko ono eyali yeyita president waba TikToker yani abaho ng'agamba naffe ba TikToker tugenda kukola eyaffe kakati awo wabaawo okubuzaabuza president ajja kutuuka eryaga nti ate ze nawa Kasuku wamuwulidde abawo abawo yagambye bakasuku babawadde naffe bagenda naffe ba TikToker tugenda kukola ki kukola ekyaffe kakati awo wagenda kubeera kubanga olwedde babagenze ba TikToker bebadde basingayo tukirize kakati ate bawunzike nga bagamba nti ate bwaba wa YouTuber ate ffe ba TikToker tuli balala so Museveni ojja olaba nga bimutamye butamye gyova olaba yatuuse n'okugamba nti nenjagala nteekewo oba ekitongole kibatwala ndaba kyaliko kati era we nalengeredde nze ng'atera okulengera olumu ne mmanya Natasha ono kiza oba nga ekyamukozesa gundi TikTok ng'abaze kiri kitongole nga Natasha ekyo ekitongole agenda kuba ayinza okukivunaanyizibwako kati naye beerenga ministry abantu nga bwebala sente ati nze ku budde bwe natunulidde kubanga nali ŋŋamba ne ŋŋamba Natasha kyekimuleeta mubinafuna nakyebuuza nga atuddeko eyo weebuuza ki ne ŋŋamba Natasha muwala wa pulezidenti asomye alina buli kimu kiki ekimuleeta ku kino wakyebuuza nakyebuuzaamu nga ndi mu mutima eyo kati bwe nawulidde pulezidenti toseka ati ozitukiza kano oyogera akabali mwezo kakwata kulimu ali mwezi ayakala ekisanja kimu abalaki kakati nze era nze bwe nawulidde kyekyegendize buli muntu akola statement ogifumiitiriza ate nenjijjamu amakulu nze era olwawulidde nga bagamba naye mwetaagayo ekitongole kwekupapa nazibawa ziyite mu kitongole nemanya kati ekitongole Natasha jalaba nga yakikulira era yakirimu era kyekyamuleeta sonda ziyitenga mu kitongole zenzene ziyite mu kitongole olabaawo
kati nze omuntu wa naye kati abasinga n'ababaddeyo tebamanyi lwaki president yakoonye kyoba mbakolera ekitongole kya Natasha olaba Natasha wajja mu kitongole ekyo kyawedde dda n'abasinga tebalengerayo era yojalaba nga awugamba amatereddewo ekitongole era yakitaddewo mwemukayana nnyo otaddewo ekitongole kati ekitongole wanaakiteekawo Natasha oba anaaba director Kasuku ngoba deputy oba anaaba mwogezi wa kitongole olwo ekitongole kikole ki kitandise girandika okukola emirimu nga kikola mirimu kyolwo olwo kirikola emirimu ekyokuyamba bammwe nga kituyamba ki obba wa ssente ate ngera bwafunye n'akalulu oli president muveeko kati ye yatunudde ddamu abo abavubuka abaki n'okusaasaanya enjiri yaki bagenda kukola ekyo bagambe wewandiise amateeka agafuga tolina kukola ku kino kontenti onaavuma kuba nnyo gavumenti olina owa layisinsi ebigambo bino birina okusunsula akakiiko weekali nga tonateekayo showaaokugirabamu kakati abasinga bwe bakuba enduulu nagenze ba Museveni era basanga bakwata obugundi abamu balaga n'ente n'oli bwakwata ku kitongole ekikutwala ng'ayagala akiteekewo gwe n'otunulira emitwalo 5 gagenda okuwa wali ng'ovaayo nina gwe nakubidde ng'agamba lugendo lwatumenyedde bwere naye empingu egenda okulijjibwa oyinza okuba nga togitunulidde nakubidde obote naŋŋamba ndi wano mu baasi nkomawo oba kitegedde kaakati akuteerawo ekiki kati ekitongole kino baba kitaddewo si tunyigiriza byonna birina okubaamu kuba yafudde abawa ssente biliyoni mukubaamu naye ne tubadde bulungi wabadde no nakitegeeza era nessa kwenyini sembuuza wabadde no nakitegeera nti oli mu katyabaga yabayise kulaba nti mwebali bangi webali wabadde no nakitegeera nti oli mu katyabaga gwe ŋŋamba busibu kakati kankubuye kino ojjukira nga bakola ekintu kya ani ono gundi kyakulembera Kenzo nigundi kino ekyabalwadde ekyagundi federation wagimanya bulungi federation eyo ebbanga lyakolebwa n'essente ezagiyiikamu n'engeri gye bakola ne bateekawo n'ejjaamu awo biki ogimanyi gye baatuuka abayimbi ne babanga bo bennyininyini ebagasiza batono ekituufu bakenzo bye bagifunamu okimanyi nti kyatuuka eyo federation olwawo omuntu gw'osinza osanga ng'agamba nti ezo enkoko zenina nazijja mu federation ogenda mumusangawo okimanyi naye ate waliwo gw'osanga ng'alina Prado waliwo gw'osanga ng'alina ennyumba kituufu okimanyi ekyo kakati ssente ezo buli we zijja wabaawo abafa mwe ne mufa bano ne bafuna nga bafunidde ku bana abatono kyova olaba nti gundi eyo bwe yajja federation abayimbi abasinga tekyabasitula ate baagwa bugwi gwe mbuya nti federation yasitula abayimbi ndagaayo omupya gwe yaleeta gwe mbuya nti federation yasitula ono betuba tetwagala kulimba omanyi lwaba ekizibu kye balina abantu bwe tuboogerako nga banyiiga abaveeko bwe bamala okunyiiga nga bafunayo abalala naye nze njagala oli ajja aŋŋambe ti mwami mawa wayogedde bubi federation yasitula ono batuweeyo ba babiri batuweeyo aba federation kyekoze wano batwange ni federation ono omunene nnyo alina akalobozi akatono yaani aliwa munene nnyo ali awo muyimbi munene nnyo alina akalobozi akatono Amiri Sengendo ali mu federation wamulabyewa twamaze okukola show ku beat ku radio Abitex afuluma yamukwatidde ku mulyango amubuuza federation ekuyambye eki nangamba tewali federation tewali omugongo gwamenyeka dda kakati sina kyenfunyemu kakati namusimbula emitwalo aga yajjidde na ku piki naye ng'amuvuga omulaba yamuvugidde mu kakati federation
twagala tugambe nti federation bukyava gitandikawo ne mulonda president olukiiko lwatulawo okulonda president ensinga enetambule nawe mwagala ebintu bitambule mukere enkya mugambe nti abayimbi bonna mu Uganda oba bali ggulu oba baabo obawa tugenda kulonda ba president batandike campaign zibeerewo babeere president nga bamwerondedde nga waliwo n'amateeka agafuga president naye ekyo Museveni wanaaba takikoze n'abawa ssente abantu n'abawa ebbanga lyonna abantu bagenda kwekusa bokka kyobola ndi batuuka mu maaso ge ne bakubagana empawa ne bayomba federation teyina gwe yagasa federation nze sirabayo wega nti waliwo bali oli yali mulwadde tumutwala ne tumujjanjaba okitegedde naawona ndeba beeyongera ddalu ono gujani sikirabangako ono kusanga mu mpale kakati ekintu kyakasuku yakoze bulungi naye ayina okubeera ekyokulabirako obutafaanana nga bali abakola federation oyina okasuku okukola ekintu obutafaanana nga bapromota kino ekiwayi kiri eno kiri kyalya ssente kino kyekyalya kino kyakola ki kuganoolabanga bikutamye in fact ndowooza neje bujja mufo kyokukwata ssente ezo bazitwale mu federation bamuki ndowooza bagambe nti president tuzimbire eddwaliro bannabitono bana bajjanjabiranga kubanga balwala nnyo nga tebalina bujjanjabi abaana baabwe balwala netumanya nti omuntu bw'anaabanga alwadde bajja mujjanjabiranga awo eddwaliro eryo likola kubanga nti ligenda kubeerawo emirembe n'emirembe naye ssente zino okkaayana n'okwekusa kigenda kubeera kizibu nnyo okuziwa abantu baganyulwemu yaziwa abantu awo nga bamugambye amanyi kati omuntu wagaggawala olumu ndowooza naye atugeekisa nagamba miliyoni 5,000 kambuwe nakati 5,000 nabwa omuntu nakati 200 nabwa abantu naye buli ssente zaawa omululu oguli eno mu bantu kwekusa liri pazo kuba liri pazo yesente liri pazo yakoze ekintu nagamba tannafuna kintu liri pazo ekyabadde kimukakatako okukola kyeyasoose okukola buli muntu yenna asobola okukikola tibentuuke wa president nze nja musaba ng'omuntu musabe ekintu kino naye ate okukwata banne abaagenda ne bamutwala n'abalimirira n'abakuba n'abasuula ekyo kyaba yakoze kibi nnyo kyabuswabu notukugamba bazimba studio enfu terabika ebigere byanzimba netandika okukubira abantu nga tebakwata bagambe alina kyalina era bebekulu sente zonna zeyafuna ekyo kiba kikyamu ate nga nze mu kulaba okwange nti ekyo kyonna kyeyafunayo yandibadde asooka kusiima ekyo naye abantu obutasiima kyekigaana olumu n'abantu okuyamba kuba bebekulu nze bwe mulaba alina abantu bayambye ate bebekulu nakino ekyabakulaba nga essaawa eno batikitooka baani bagenze wa president baani musanzeewa bandisoose ne bandisoose ne basiima ekyo bebekulu kyakola ki kyeyakola ekyo ne bakisiima ne bagamba bebekulu yeyanyamba okuntuusa wano n'omuntu lw'ogaana okusiima n'ogenda mu maaso g'omuntu n'omulimirira n'olaga nti ate ye gw'oli wakabi nnyo kwakati kangu ekyokulabira ekko ekirala kuli lipazo tewadde omanyi bakamiliyoni bokka be bayimbi kusaasira yekka ye muyimbi naye nze muyimbi fe tuli kusaasira oyo amaze ebbanga mwenyala emyaka ngaaga kati ono yakalinnya alengejja yakagenda mugenzi ne kulaleegi awoza ebigere byazimba tannavungayo nekavu mwaka baani nga bavuma liri pazo okwenkana bakusaasira abantu nga bavumye bebekulu oyo naguba omutwe yakuba mutwe nga mmali lwakubagirayo NRM naye ono nagibeerako nga muto nagibeerako nasoma nawula bebekulu nabeera mu NRM kakati ono ayagala abeere n'emmotoka eyafaanana ya bebekulu bannayuganda bwe tutaaveemu kintu ekyo bwe tutaaveemu kintu ekyo tugenda kufuna ekizibu ky'amaanyi nnyo gwe bw'obeerawo nga nti gundi kaali bwati nange nina kubeera bweti bebekulu kusaasira nani omulala gwe yayogedde kamiliyoni ne kamiliyoni oba yajja luvannyuma bakenzo bonna bapya
bebe yalimu abakusaasira bamaze emyaka n'emyaka mu enyalemu kati bwe banga akaseera kaabwe bafune tebeetagisa na kwogerako gwe baakuyamba ne bakutuusa mu maaso n'olaba ssente n'ozifuna okutuusa obutuusa bwa pulezidenti ekyo kyokka kikola ki kimala kakati nze ndowooza nti liri pazo yandibadde asooka n'asiima kwako ke baamuwa ate si liri pazo yekka abantu bonna abali mu nsi muno naddala bannabitone muyiga okusiima ng'omuntu kyalina kyakoze eki kyakuwadde. Nina ekibuuzo bino ebigambo byonna liri pazo yabyogedde kwagala kutereeza bulamu oba yabyogedde kwagala kulabisa bali? Anti kakati pazo kuba nalabye ebigambo byonna byayogedde ng'alaga nti agala kukyusa bulamu pazo yabadde n'ebigambo bya mirundi egi pazo yabadde n'ebigambo ebirungi eriye nga ki ng'omuntu muzeeyi bampeeyo ku ssente ndi bubi maama wange yafa mwavu ndi bubi muzeeyi ekyo buli muntu yenna asobola okukikola naye ate bw'ova ku mulamwa n'oyogera ennyo n'obakira n'omala okubakira n'odda ku ono n'odda ku kiri n'ononoza ebitakwatako genda nga we yabadde akoze yogera muzeeyi ekindeese wano nakuyimbira kampeyini akasente nenkafuna bakampa ke bampaayo ne pulezidenti ebizibu ennina tekaamala otambudde bulungi awo okitegedde ye muntu akola ki ategeera ojja sigala nga bali tobanyiigidde bano abakutwala tebakunyiigidde ne wa pulezidenti mu maaso gaabwe tukoze eki naye kakati ogenda laba nga mutandise nakkayana nga Jennifer yavuddeyo n'amwambalira Jennifer kyeyakoze kyabadde kirungi naye baba naye yakisusizza atya alina we yatuuse ali nayagala abakire biri ebirala ebitabadde wano obulumi ayogere ku bantu beeri simanyi yayogedde ku baani alina bwe yayogeddeko ekitali mu industry wano naleeta namyalo ekitabadde awo era pulezidenti alugala mugamba ebyo bireke ng'alaba agenda eni mu biri ate ebirala afuluma wano so singa yasigadde wano n'agamba pulezidenti ekizibu ekiri mu industry eno abantu b'industry buli omu nga bwemanyi buli omu yeeyita sita kati buli omu alowooza yandifunye nga gundi ne gundi ne gundi naye industry eno n'awaawo amagezi naye agandi yatandise okubakira simanyi baani alina be yabakiddeeyo zisaka ezo era pulezidenti bwe yatuuse n'amukola ki bamakanika biki bwe yatuuse n'amugamba sirika naye nga ekyo kyakoze ogamba nti pulezidenti nzize okutangazaamu abantu ba industry eno bawadde sente nyingi naye ekizibu kyabwe buli omu alabanga eyandifunye ekyenkana ne munne n'ekintu ekyo si kirungi ne batandise kuyomba ne bamukuba n'olwali awo ate namuziga nga ate akuba bano batikitoka wano waliwo omuyimbi omu liri pazo yekaye muyimbi abalala sibe baki si bayimbi olwo ne bamuŋoola kakati bwe mutuuka mu maaso ga pulezidenti temuli organized mugenza okusaka era nze nsuubira simanyi oba walivaayo omuntu alikwata abantu bonna n'abatuusa ba pulezidenti n'agamba pulezidenti bano ndeese batikitooka oba baki banne buli omu asabe kyayagala nze ndowooza kye kyandibadde kikola ki olwo n'abata wawandisanze omwana ng'asaba kamera n'osanga omulala ng'ayagala kirala n'osanga omulala ng'ayagala ka studio okitegedde era omuntu alikola ekyo naye buli wogamba omuntu omu agenda akutegeerere ayogerere abalala kubanga bwe mugenda ne mugamba nti pulezidenti abantu bano bazze wano naye bannange essente zibadde nyingi nnyo nga bazireeta abantu ne bazirya ne bazeekomya naye nze nsazeewo buli omu yesabire ekyayagala mu maaso ga pulezidenti gwe n'otuula buli omu n'avaayo muzenze bampe kamera nga tulowooza kitwala meka nze bampe kamera ya sente meka gwe nga bakuwandiika nga n'essimu yo bagiteekako sente nga zijja ng'ogula kamera ng'ensi etambula buli omu ng'afuna ng'akola emirimu gye nze ndowooza bakyandikoze eki bwe kyandibadde ne buli wetwala abantu oba pulezidenti ne weerimbika mu bo ate bw'ojja eno n'olya wekka
bye bivaamu obuvuyo ki obwo nze nsaba abantu bonna abalina omukisa okukwata abantu batwale wa president bw'otuukayo bagambe bannange buli omu asabe kyakola ki kyayagala kubanga kakati gojja kuba oyagala kamera nga nze njagala kirala waliwo kamera ng'ogiina nga gweoyagala sente ebyetaago byawukana naye bakulembera abantu bagana okikola ki bakitegeera mugenda ne mugamba abantu nti n'otuuka wa president mugamba nti twagala sako batuwe sente tukole bizinesi ng'oli bizinesi agiina era etambula oba kitegeera so nze ndowooza nti president kati nga bano abantu ababadde nze n'abalabye ennyo naddala abakozi b'akantu abasinga obuzibu bwabwe ziba kamera ebikozesebwa mu mulimu ogwo oba kitegedde naye wabuliddwayo agamba nti tutikkireyo kamera 2,000 buli omu afune ozireete ate nga bakisobola bakisobola owekitiibwa tuli wano buli afuna kamera ne kalaputo wano we tujja ssente naye obuzibu bwe tulina tukwasisa masimu ate nago mabi ne singa batugamba ne batuleeterayo kamera buli omu n'otumuwaayo kamera ekyo ku Museveni kyandibadde kitono nnyo sente zino nga mumaliriza ekyo mukifuna naye sente zino zifuuka za muntu omu zifuuka za bantu bana nawe ekibuuzo sente zino kuba ndaba bazikayinidde tezinnafuluma tezituusosebya ku bantu muntu bamubuuze sente z'abanna nti bano bakaana waziza kozi nawulidde president Museveni wano gundi wayogeredde ebigambo ebipazo ng'agamba studio ngenda buuza bebe kuulu oyo ne ku kyakenzo yatuuka kenzo gundi ezo ne zibamuwa bigambo bibamuwa taatuuke n'asiba ku bantu zino abantu bangi balidde sente twatuukira ku byaba promota ndaba abitexis gundi nobati agamba asimaye bamusibidde wano bagenzi bamubulirizaako sente tezituusibya abantu kakati abantu balina kye batamanyi era ekibabuzaabuza sente za gavumenti weziba zinaakusibya ziyinza obutakusibya leero ziyinza obutakusibya nkya ziyinza obutakusibya mwaka guno nezikusibya nga wayise n'emyaka 5 ogambye otya sente za gavumenti weziba zinaakusibya ziyinza obutakusibya leero ziyinza obutakusibya nkya ziyinza obutakusibya mwaka guno ziyinza n'okusibya nga wayise emyaka 5 ng'oluusi ne pulezidenti yazikuwa yagenda dda kati zino sente zebawa kitegeeza ziri mu gundi bano tebakimanyi essente bonna boolaba bw'oba ogenderedde nga aigigi anoonyereza biki simanyi president buli sente gyayisa abakulu baba batunula era we bajja ne bagamba nti sente ze bakuwa mu 2.5 ezayita mu bajeti wazikozesa bubi twagenza okunoonyereza nga wagulamu bintu byo tezagenda gye zaali zigenda kulaga kati abantu bo balina ekizibu nti balowooza nti essente zamuwa omusolo oba essente zezo gavumenti zebakuwadde bakusiba bwe batyo ku makya waziridde ku 8 ku 10 ne bakwata mbalabula bategeere sikubatiisatiisa sente za gavumenti zegambye none yazikuwa ayinza obutakusiba naye wali ate ne bakusiba ng'oluusi agenze n'okugenda kubanga zisigala mu likodi system twakola saako eno sente za jimu muhoozi ezamusibisa ez'abalwadde ba siriimu oba waziwulyako bamusiba wakayita emyaka 8 nga yazirya kakati bano balina ekizibu Museveni tasiba Museveni si yasiba sente kyekyuma za kasasiro oyo yayo ky'abantu byali byabeerawo dde emyaka 5 nga babyetegereza ebyakwasa minisita n'abakuba kasaba maloziku nga batandika kulondoola sente waliwo omulala omusajja era ali awo wa gundi ono wa Piero Yuyani era ne balina sente ze bamuwa simanyi zaali zakuwa bibiina simanyi byawa naye sente bazimuwa bagenda okulondoola nga ebibiina ebyo tebyazifuna naye nga wayise emyaka 10 gavumenti ate nga nzibu mwami Mawuwa nga wayise emyaka meka 10 ne bakwata ne baggalira
era ne kati ekinavaamu abagamba ebyobugagga byabwe bitundibwe kakati sente bw'oba oziryanga zamu wano ozifuna n'olowooza bwoti munaddala ezo ezijjamu bisako waliwo sente kati nga zetwafuna zino zetwafunako mu covid ezo ez'abapromota ezo ndala naye sente kasa zijja mu sako anti abeera mpaka wa palamenti n'ayimya n'agamba omwaka guli twateeka mu sako eno sente bweziti ne bweziti naye tubuulire sako eyo yakola etya lwaki twongeramu sente ono avunaanyizibwa ku sako nga atandika onoonyereza nga bajja bakulijja kakati bapromota balina ekiro kye baba bakoze balabanga ekitono n'ekinene akakiiko akanoonyereza ku nguzi okuva mu state house n'akamukyala nakalimu kabayita ne kabakozesa statement bapromota buli eyali ku sente ezo naye nga kabayitanga baani bebazibawa okiwulira andi president yeyalagira yalagira babanonyereze ng'ate amazoze bawa oluvannyuma lw'abano okuba enduulu kyeva gamba nti bakasuku kyeki kyewagambye kyeva gamba nti bakasuku bwe baba bafunye sente zino yabeere wanjawulo nnyo awandiike muntu ku muntu tuleme funa yavaayo ntize ekibiina sikimanyi addeyo buuza agambe nti muzeeyi sente ze watuwa tezaatumala naye awandiike muntu ku muntu abeere nga mmanyi naye waba naalowooza nti esente simanyi waliwo abajjo oba afune banne bataano bamubuzeebuze akasuku kyoba okola esente gwe wazijjeeyo olwo nga batandisa okwegezebwa awo bwe buzibu bugenda okufa babikola ate basobola olina atandika okuteekamu akagatto manyi kakati kyoba okola tukole bwe tuti sente gwe wazizeeyo ate Museveni yali asibyani ate nga omukulu yakuwadde nga mulya muvulubana naye ekiseera kituuka kati ebyo Museveni byatandise nabadde gamba nti bapromota babayita abakwata ku sente bonna abakwata ku sente abazigaba ne bateekayo statement sente zino sente wazifuna otya mwagiki mwagira naye nga sente ezo ekibakozesa statement oli kukuba nduulu ani nobody ka statement ezo zebakola bayinza olaba ngaebyaggwa okitegedde naye ngaezo likodi gyeziri statement bajja zitunamu bagamba kyeki kyobuuza nti sente ezisibye ku bantu sente zijja kusubya bantu zijja kusibya ku bantu abantu balabe mu kkomera yes zijja kusibya ku bantu ate sente zijja kujja ekisaa kiyinza okutuuka ne Museveni yagenda oli president ajja n'agamba buli kitongole kibateekamu sente y'omusolo twagala tukinoonyerezeeko lwatandika okugogola atandika okumalawo obubbi bano babiyita byangu ne buli weesemberezaawo okujjawo nga bakutenga lipazo yadde agamba nti bampe ne bakwata ne bakuwa wali nga teziyise eno simayise mu kitongole kya gundi simaa akakiiko ka gundi naye omuntu asobola okujja nga si president Museveni n'akwata buli eyalya ssente oba za luguudo oba zaki oba za kitongole ki yayagala okugamba nti nze sizze na muzannyo sente ya gavumenti egendera bwereere tesobola kugenda bwereere ono ayinza oba takusibye banga president Museveni ayina ensawo kwakwata yo nga tebagitunulamu anti ezo sente ayina ensawo kwakwata naye ensawo eyo kasita zibaamu okugamba nti akakiiko kagende kanoonyereze waliwo ezize ng'omuntu nakuwangayakuwadde akutte mu nsawo enagamba muweeyawo miliyoni kati ate amantu ekisinga tebakyawula nessako buli gy'ogiwandiisa neeba mu mateeka nga mpandiise nga biwandiiko oyina okumanya boogenda okikutwaki okitambuza nze njala okugamba abantu bonna abali mu mbeera nga musobodde okugenda wa president ne musaka ekyo ekintu mukoze kirungi nnyo musakire bannammwe naye temuveeyo ate sente muzifuula zammwe buli anaafuna sente naga nga yeeyambisa banne ekibinja ate bw'atuuka eno ebweru n'ekibinja nekiba nga tekikyalina mugaso bagenda kufuna ebiki ebizibu liripazo naye yagambye ayinza obutadda mu maaso ga president ekyo kituufu liripazo wayogedde n'oyitawo wayiseewo ate ebiripazo simanyi yadde agenze ne hiiti
byakayimba ke yadda ku byakayimba ke nekyadde kyetagisa kayimba ke kalungi yakuta oluyimba talina mwe yalujje oluyimba ayina mwe yalujje oluyimba lwa Kafeero lwa mugenzi Paulo Kafeero yasabye olukusa simanyi ebyo byawoza gunde president agunda awo kitegedde yayagadde kubeera nti nekyo ekyokugamba nti agundegunde wanagundagunda ali omu mwami liri pazi ekyo olina okukimanya agundagunda ffe tukimanyi nti wano ali omu alina okugundagunda namulabye naye saalabye busanyufu bwe pulezidenti yamanyi kimu saluti bamunamagye mugu ebyo bwe bimuwa ekitiibwa empaso kino kyakoze kimwongerako amadalaka pazo akyalina omumanya nti ffe tumanya agundagunda saabasajja yekka wano yabadde ayagala kuba lusekewe yagundagunda kakati era nalabye abantu mwagala nnyo twala ebitu ekyo ng'ekyomuzannyo naye temujja kwonoona nsonga oba nnono nga mutandika mpolampola bwe mutyo ebintu byo bitandika olwo eggwanga litandika okukola ki okuwaba okuva ku mulamwa naye nze nga nine Megaton ono tetugenda kulemwa kubabuulira namulabye yakuta akayimba ate yakakubye abadde ennaku ntono ng'ategedde nti agenda aguddegunde saabalwanyi agundeggunde saabalwanyi ekintu ekyo pazo simanyi naye nze kulwange manyi nti wana agundagunda abeera omu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'abalala abali abatakimanyi mubeere nga mukimanyi yes baana bakayanye bannaye gundi yatuuse okuva Full-Figure ngomba gumulimu nnyo tutagala kwemanyiza Full-Figure naye Full-Figure mukwano mutuufu Full-Figure yakayanye kuba namulabye alwanirira Eddie Kenzo Full-Figure kyayina kyenamulabyemu Full-Figure alina akantu ako katera nnyo okwogera nange njagala nnyo abantu basiime nze okuntwala ew'omusajja ne tuva wano ne tugenda ew'omuntu n'akuwa emiliyoni 2 nze nampeezi 5 nga gwontutte manyi kyobonkoledde kati ate bwe ntunuulira oli ndi lwaki nange tampadde ng'ezooli nzimbye omutima ate ng'oli yeyantutte ono andabidde bwono singa neyantutte kati awo abantu kyekibalema okukola ki okutegeera ti omuntu wabanga akututta awantu kati no pazo okutandika okulaba pulezidenti asooke yeebaze yamutwala kati yakozese magezi ajja atya ssente wa pulezidenti ajja atya ssente kubanga wa pulezidenti bwogenda mu kampeyini omwo n'oyimba mikwano mingi gy'ofuna waliyo ate abazibbye abazirina abazibbye bangi kati gwe bw'ogendayo mu kampeyini n'obeera n'abazibbye oba ogenda kufuna okuba esimu nabbanja n'akuwaayo n'okubira Anita Mongo n'akuwaayo n'okubeera ani ezo ze connection bano banno tobatunuulira abantu bayige kye bayita okukozesa obutwe toyingirangamu muze kugamba nti kaakati omanya bano Uganda bano tulina ebizibu obutaagaliza bungi ate nanze nsinze wano sisobola kuzimba mutima oli abeera wano nga mukola naga kati YouTube channel muwe miliyoni 2 nze yampadde ki omutima ogwo omubi tuli babiri omutima ogwo omubi abantu alingiza alaba ekivaayo nze yampadde ki kyova olaba ebiseera ebisinga okukulaakulana olumu n'okukolera awamu kutulema n'osanga ng'ono ayawukanye n'oli oli agenze n'onoona kuzimba mutima omululu kati gundi yazimbye omutima kati pazo yazimbye omutima teyalowoozezza president simanyi yamuwadde enkalu naye bane bafunyeyo 5 ate president naye gumufuddemu ze simanyi lwaki bagufudde zo gogga ba 5 ziriwo era nawaliyo batesa nti balina bawanga bapromota bali bagendayo era n'abakoona agaaga ne baŋŋamba tugende bagamba nze njagala ogende wa Museveni nga kyenzijayo namala ddo kiteekateeka era nga kwolwo kyennona naye bagaba 5 muganda wange naye ompa 5 onimberimbe ate onfunireko kiri ekinene ate onfunireko kiri ekinene n'ataano tegantwala wani wa president sobola genda wa president mu mitwalo 5 oba mbeere mu kibinja ekifunyisa abalala kino oli pazo kimulekawa
eri Bebeko ne Dikenzo kuba kye manyi si basanyu liri puzzle bamuyamba ofuna kyafunye liri puzzle kinzo obutamukolera kubanga liri puzzle amazima amatuufu talowooza nti yatuuse kyekinyira gavumenti yakalinya alengejja yakalinya alengejja abantu bali bayagala okuba obusa bali wali bamazeyo emyaka 40 bamanye ogundi wetambula system emikwano balina omusingi bamanye onyiga amapeesa amyaka 40 myaka 2 bebe ali wa Museveni bamanyiganye ate nga nayo n'olugendo yakayalubadde ne taata wani Bidadi Sali wa bebe ne Museveni amanyi taata wa bebe kasimanyi lwaki abantu awo tebalowoozawo bebe mulala nnyo bebe w'amaanyi eri NRM abamu bakuze bamulaba abamu atambudde bamulaba bebe takonkona tegede naye gwe bonoogamba nti kano koyimbye ka kampeyini ak'omulundi ogumu kagenda kufuula ak'amaanyi eri bali nze ndabaawo olimba saba busabi otandika okubeera ne connection ozizimba empola zimba ekintu kyompolampola towalanye bali tegede era otuukaawo ogambe nti bannaye nebaza bebe yandeeta ne tuyimba ne pulezidenti akasente kenafuna kali tekamala bizibu byange nyongerayo gwe nga pulezidenti zirina zifuna okusenga osooka okuba bali zirina zifuna nazifuna pulezidenti nazifuna naye akasente tekamala kyekindeese wano ng'otuula okusinga olasa nebuloyogera ebingi n'olasana n'okola ki n'olumba eno n'okola ki kigenda kuba kiki kibi nnyo so nze nja kumaliriza nkubiriza abantu buli ajja ssente wa pulezidenti ng'ogamba nti zaaba promota ogamba nti zaaba youtuber tozifuula zizo ng'omaze okukola ki okuzifuna ssente zikolera ddala ekyo kye bakugambye tofuna ssente z'abayimbi nti industry federation tujja yetaaga eyamba abayimbi gw'ojja ate ssente nozifuula zizo ssente si zizo ssente wazisabira mu ki tobeeno bakugambye osabye ssente zakugula butto ate gw'ogenza oziriddemu mandaazi kyekizibu ekiriwo era zenkaya n'ezo zimulaba ezitagenda kukola ki ezitagenda kuggwa ssente bwe ziba zizze nga zabapromota nga bwazisaba ayagala okusaba ezize genda osabe ezizo era teri ayinza kuyingirira ezaliko accountability naye bwe bawunya nti essente z'aba youtuber simanyi z'abagundi simanyi z'abaki ojja kulaba nga bavuddeyo kubanga kyewakozesa oba okitegedde kyewakozesa naye nga Kasuku nze ngenda musaba gwe nja okusemyayo ndowooza okusaba ekintu Kasuku abantu bangi obalabye basabye ssente wa pulezidenti ebizibu babifunye abamu bali mu kakiiko kanakalima bali mu kubanoonyerezaako abalala bali mu motoka bavuga ez'ebbeeyi abalala bazimbye ebizimbe mu motoka mu ssente ze basaba nga za bannaabwe gwe beera ow'enjawulo okole ekintu smartly okitegedde okole ekintu smartly ekitujja kutambula era n'essaka eyo jalaba nga ate yeyongedde kubanga kiba kyangu pulezidenti ogenda mugamba pulezidenti bwe twajja wano twasaba emiliyoni meka 5 byewatuwa naye bwe tutambudde omwaka tugenza olaba pulezidenti tuli bangi sente tezikola ki tezitumala kubanga pulezidenti ekyakiwuliriza nnyo nabyeyo n'omuvubuka eyayimiridde n'amugamba tezaamala bumazi oba bazibba omuvubuka yadde mugezi n'agamba tezaamala kwayadde naye ayagala mu kiri ekyokkuba n'amala n'agamba pulezidenti amubuuza tezaamala bumazi zaali ntono oba n'ayangwa mangu n'agamba tezakola ki tezaamala so olaba nti pulezidenti bwemba mweteeseteese obulungi n'omugamba nti essente tezaamala asobola okwongera n'abyeyo abanenya Kasuku ku kigambo kyeyayogedde ba pulezidenti naye teri asobola genda wa pulezidenti n'amugamba nti pulezidenti wabba akalulu yamugaa wawangula bulungi ne percentage kandi nabyeyo abamunenya nga bagamba okakasa ebigambo bagambye pulezidenti akalulu yakawangula bulungi bano be bali mu system naye gwe osobola genda wa pulezidenti n'omugamba nti akalulu akabba kababe bakaba palamenti kabe babakaba palamenti aba opposition nga Museveni atudde wali waliwo asobola omugamba nti akalulu akabba kasa omutuukako biba birala
otosobola nenalabya abantu batandise okugamba Kasuku wakoze bubi nnyo omusajja akalute yakawangula teri asobola kutuuka wali n'agamba kati yagenda amugambe teyakawangula mulekeraawo okunoonya okugobererwa okw'ekisiru omanyi abantu banoonya nnyo bagoberera nga naye tebamaze kulowooza tosobola kugenda wa musajja wadde akalute kumanyi ffenna yakola ki naye nalabya ensibo bamutandise olwokuba bakuwadde sente otandise okugamba nti yawangula bulungi teri asobola kumugamba nti akawakabba tasobola bange era naye yandikugambe nakabba naye byagenda netugenda mu kooti nesalawo ate teri nasobola kyogera teriiyo bwe mbaayo omuntu omu gwewekakasa namugamba era n'aboogera ndi wabbanga bogerera eno gye batabalabira eno gye batabalaba abamu tebalinawo naye tosobola kumuleeta n'omugamba nti nga oyimiridde maaso ge n'okimugamba kiba kinenemu era byobalaba ndi n'abasinga okwogera kalulu bagamba kaalimu emivuyo kali teboogera ku kyakubba abanyobera basanga bagira kukyalimu emivuyo akalulu kaali kabi kaali kakikakyamu kituufu akalulu kakyankalana kayisibwa bubi nnyo fenna tubimanyi naye teri muntu asobola agenda wa Pulezidenti Museveni n'atuuka mu maaso ge n'amugamba akalulu wabba kabbe kaabe mubaka wa Paalamenti nga waludda luvuganya oyo taliiyo tetwagala mulimbe tetwagala mwekwate ku bisubi mutandike kunenya bannammwe nga naawe nnyini webakutuuse wa Pulezidenti tosobola kimugamba tegedde teri asobola kukola ki kimugamba bwajja baaniriza bwaniriza ng'endalo zikubwa teri asobola so nze nsaba bannaffe bwe tukola emirimu gye gimu twemenye ate kwefuula nti twogera ebitasoboka buli omu akimanyi akalulu engeri gye kaayitamu buli omu gye wakalowooza naye yakatwala teri asobola mugamba nti wakatutte kabajukiza banaffe abaken travel bagamba nti nogwe wena ayagala okubeera nti funa visa gamba nti ya South Korea eya UK eya Bungereza eya America eya Canada visa zonna tuzikolako tukwate banaffe abaken travel consults bajja beera nga bakuyambira ddala bulungi tukola ne ka hiring ayagala okubeera nti opangisa emmotoka ayagala okubeera nti obookinga ticket hotel booking tukikolera ddala bulungi nnyo okubookinga ticket byonna atufuuleko ddala bulungi nnyo ffe abaken travel consults tujja beera nga tukuyamba tusangibwa onajja nakumbi ku Najja shopping center ajja obeere nga olukyalirako oba enamba y'essimu weeri awo tukubereko mu kaseera kano tubeere nga tukuyambira ddala bulungi naawe wennyini yeetaaga passport tugikolako mu bwangu ogifuna mu bwangu passport noba nga ate weyagala ddala bulungi tewali bintu bya bufere ffe twaze kubeera tukugoba abafere mu ggwanga Uganda Ken Travel Consult enamba y'essimu eri awo oyagala genda bweru visa eganye visa eyaffe nyangu tukwata eya America eya Canada eya Bungereza South Korea Schengen countries oba Europe zonna visa tujja kubeera nga tukuyambako okubeera nti ogifuna enamba y'essimu eri awo gikopolole obeere nga obakubirako mu kaseera kano muzadde benga tundigemanya badde ne mwami mawa musibe bulungi mwiraba tukoze ebbanga ki